Let us strike a win-win situation. We are ready to protect and provide you security coverage when you are organizing yourself. Not like this one now. The people who have come in, this is a big meeting, but there are people who have already come in to disorganize. I don't think it will be. Akatulekele Museveni atulekele abayaberenga alekele masikini abagamini masikini yazuzeke dakatu akatuna koziberemu naleka tuzabaganya kutakanga baganya abatali banansi atuleke bane tuje tuwechawe tukoma wa Ndeme egoba abantu unwa tebasasula polisi yenyini egoba abantu we basula katuze babuli ekigenda maaso tubatukiriza mitingi yabadde munda wasazewo giteeka bwe tabagambako eze mundu muze mulaba muzikula mwongere okungana tutandike meeting mu kiseera ekitono mwongere okusembera wano abatuze babaganye mutubuuza mwongere okusembera abatuuze That is my position. That is my position. Let us strike a win-win situation. It is not peaceful. It is not. I am telling you. This is my position. We have had 3 meetings. I don't want to ask. Please, no issue. Dokutwala abaana ku ssomero baba ye wano yate ekikopo kyakyayi tebanakibawa ekyo mitingi eno y'abannayuganda bonna kwerwanako famire emu esazeewo okutusaanyawo mu ggwanga reorganize. We shall come in to support you. That is my position.
issues now which are coming up, people are taking advantage of your meeting to disorganize. Not all. Why don't you scream? We cannot scream. We are not prepared for that. We are only prepared for this information. Yes, we are meeting people who are complaining, having grievances of the road and what it is genuine. Yes, but people are taking the advantage. People are taking the advantage of your meeting. I have told you. Kadde bange wempererera abaana bange buli kimu amawulire buli kana kungagula nze wa boda nze ndi wa boda buli kana kungagula ne gavumenti etuyambe kana akatundu ekatulekere jasikana akazinga buzinga ekatulekere tubeere abantu bayitirivu abali wano miliyoni meka ziri wano eno sina district teyina na kubeera na district emu bw'obalira abantu abali wano nze maze emyaka ago vugira boda wali kikoma ne bwona aseteeza olujjo ne bawulaba nga luli wansi nga bagambye yo nayo ntobazi kati bagenze bafulumya ebibaluwa ebitiisatiisa abantu kati abantu abayise fenyini tulina obuvunaanyizibwa nga bakulembeze mu Uganda okubulira omuntu nti awo oli si wa NEMA naye ate NEMA eringa ng'omuntu omulala ayina obwannannyini ku ttaka ne bw'oligula n'osangako abantu tekaligamba nti bakompasetinge baveewo NEMA ne bwojja negamba nti awo wetland kasita babeera nga waliwo abantu ababeerawo under the Land Act 1998 as amended 2010 kitegeeza nti abantu kyoddako okukola kubakompasetinga kuvaawo nitogobanga agoba n'enti zennyini baziwa ekitiibwa bitundu byaffe nga mumanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga abantu tebakyakola nakukola ennaku zino kubanga bali mu kutya okw'amaanyi ennyo ffe ng'abakulembeze nga ffe twandibadde eddoboozi lyabwe tusalawo okulaba nti tuyita olukuŋŋaana wamu tutegeeza abantu biki ebigenda mu maaso ku nsonga honorable Semujuza ayogeddeko tusanze wano nga poliisi basazeeko ekifo kyonna kyendowooza tubaddemu enclosure mwe tubadde tugenda okukuba mulaba kikomera kyeriire nga banditukkiza nti tubeera mu ndoomu abasirikale abaliwo abapoliisi n'amagye agaliwo gandisobodde okutuwa obukuumi obusukka ne kubumala
ne tukola meeting yaffe y'essaawa emu n'ekitundu ne tuba ne tugenda kubanga abantu beetaaga information. Ennaku zino abantu abamu mwana wattu tebakyagenda kusasula amayumba g'abantu. Ekyokubiri ngaawo nale bwayogedde mukimanyi bulungi nnyo nti NEMA tevangayo kukola mpenda zaayo nti kati buli muntu yenna ali mu kutya low-lying areas anjawulo. Ate twafuna obuzibu nti ennyanja Lake Victoria yalinnya water levels alinnya mita emu n'obutundu 3 nti abamu abantu ne basengulwa ennyanja. N'olwensooka kati bw'ovaayo n'otandika okugamba nti muli mu NEMA nga tomakinze totaddewo markstones nti muyita wano kireeta okutya mu bantu. Kyekyo lwaki tuzze okubategeeza neki kitwakakolako kubanga mu palamenti gye tuli tulina tutuuse. Honorable Ssemujju nange ne Honorable Nalima tulina we tutuuse. Mu councils zitudde zinawe zituuse zeetaaga okuinfominga abantu kyekigenda mu maaso. Kale nno ye meeting eno etubadde tugenda ne poliisi egaanye tugende mu meeting tusazeewo tujja kubeerawo tukya communicatinga n'abakulu abalala okulaba nti meeting eno egenda mu maaso. Kino kyetutuusizzaako okubanga eyagala okubanga ffe ba MP n'abakulembeze abo tetwogera eri bantu baffe banna kasokoso wamu n'abantu bonna bakinawattaka n'okwetoolola balina ennaku ate damu mulimu poliisi kubanga waliwo ne kireka ame nga mwe muli ebizibu ebirala byonna okubanga olunaku lwaleero evuddeyo nebanga esobola kubatya gasi mu kifo ky'okujja etukuume twogereko eri abantu. So twagala okutegeeza poliisi ya Uganda nti enneeyisa eno gyetandise ate si ku luno lwokka naye yo weetuuka okubanga erina bye yeetaaga oba nga tugikubidde waliwo obuzibu waliwo omuntu amenya awe baterina kintu kyonna naye wekituuka okubanga ba MP bagenda kuba lukuŋŋaana etuuka nebanga erimesa tuvumirira enneeyisa gyekoze okutuuka okubanga ekuba tiya gasi okutuuka okutulemesa kubanga abantu bano balina ensonga za UNRA compensation D balina ensonga za NEMA wawe bagenda okubanga bakoma boundaries tusabye maps eza NEMA twagala tumanyi bino bye tulina okwogerako nga abakulembeze mu kitundu kino naye tuvumirira poliisi enneeyisa gye yeeyisizza mu lunaku lwaleero. Amanye nti nno twekyaye ekitiibwa ebitiibwa tubibawadde buli kitiibwa ntubeera bakonfujali ne tukola kine katukole tutya kati bannaayi mutuyambe kuba ye komanda asembayo yadume mutuyambe bannaye naffe tubeereko wetwekolera kantu tuli bubi tupangisa nyumba epangisa nyumba emitwalo 7 naye noobeerawo nyumba emitwalo 7 wensobola okusasula akanyumba kano wenagala mutino ekirala nasobola okusasula ennyumba wenzija ekyokulya wenzija kusaaba Museveni neme mutuyalinya. Banna